Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kya Kabaka Foundation awamu ne Minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka awamu ne Minisitule y'ebyobulamu mu Uganda tuteeseteese olusiisira lw'ebyobulamu ennaku z'omwezi lumu olwokutaano luno mu kaweefube wa Ssaabasajja Kabaka okulaba nga ayamba obulamu bw'abantu be okubeera obulungi. Beene buli lwatuula ku Nnamulondo kyasinga okutukubiriza kwe kwekebeza tumanye bwe tuyimiridde. Endwadde nnyingi mu Afrika, abantu ba Afrika balwala endwadde nnyingi zibatta lwa butamanya n'obutafaayo okwekebeza. Ensangi zino ndowooza mukiraba kati omuntu afuna kansa ne bamugamba nti mulwadde wa kansa naye wayita emyezi ebiri ne bamugamba abuza wiiki emu oba bbiri afe, era ne kibeera bwe kityo. N'ekyo kivudde ku kuba nti bannayuganda tebaagala kwekebeza kumanya we bayimiridde. Agenda okugenda mu ddwaliro nga n'abasawo tebalina kiki kye bayinza kukola ng'obulwadde bumusensebudde bumumazeewo. Tetusobola kukuza ggwanga lyaffe nga tetuli balamu. Tetusobola kwekulaakulanya ng'abantu nga tetuli balamu. N'olw'ensonga eyo bannayuganda mwenna twagala okubakubiriza n'okubasaba kikulu nnyo omuntu okumanya bw'oyimiridde mu bulamu bwo. Tulina enjogera egamba nti bwe nnaamanya bwe nnyimiridde, bwe mmanya nti nina siriimu oyagala nfe. Kya bulabe nnyo ekigambo ekyo kubanga tekitegeeza nti buli lw'otomanya oba oyina akawuka ka siriimu kitegeeza akawuka ka siriimu tekajja kukuluma. Ate kakuluma bubi nnyo n'okusinga ng'otegedde nti okalina kuba osobola okwekontrolinga. Obwakabaka nga bwe mbategeezezza ku Friday tugenda kuteekateeka olusiisira lw'ebyobulamu wano olugenda okuba olw'amaanyi ennyo. Abantu ba Kabaka bonna ne bwe banaabeera bangi batya tujja kusobola okubakolako. Tugenda kujjanjaba endwadde zonna, kansa ow'ebika byonna, prostate cancer, breast cancer, throat cancer, leukemia, kansa wa buli kika yenna ajja kuscreeningibwa ate asobole okugemwa tubakoleko tubajjanjabe